yange egenda maaso. Tulengera Ssekajja kyava asanga musajja mukulu. Walikum salam pastor. Nkeni wayo lyotya ono no pastor. Naye ng'ono musiraamu kyokka bonna bannaddiini newankubadde enzikiriza za njawulo. Kale nno mu butonde omuntu omubanga muyina obutakkaanya ate oluusi tekitegeeza kuteekawo mpalana. Kuba oli ne waba ayina ekibi kyakola afazaali kyawe ekibi ekimuliko naye ng'omuntu ye oteekeddwa okumwagala. Kyova olaba ne mu byeddiini bino ate omuntu awalana oli atali mu ddiini ye then aba akoze bubi. Ekintu ekyo Katonda si bwe yandikyagadde. Era tulengera pasita bw'agenda maaso n'okwebuuzaako ne Seeka. Kuba bonna bava ku kyalo kyekimu, amadiini ga njawulo naye ensi y'emu n'eggwanga eba lyerimu. Kati omuntu yenna akulembeza ekyeddiini okwawukana n'omulala so nga ekintu ekyo tesiba kirungi. Musobola okwawukana mu ndowooza naye ne mutayawukana mu kwagalana. Efirimu egenda maaso. Kaakati tugenda okudda erudda waliwo omuwala eyali atudde ku kkubo. Atudde ku kkubo era ali wano asirikidde ku kkubo. Efirimu eno egenda maaso. Omuwala omunyirivu, omuwala omulungi, omuwala aboobedde ku kkubo. Abawala ennaku zino ababoobedde nga tebakyasangika ku bbala okwo. Okusanga omuwala aboobedde ku bbala nga si kyangu. Tugenda maaso. Kati abagenze ebiwolomera bajja bakulula amagaali kuba baazivuga ne bakoowa. Munange bajja batambula mpola. Batambula mpola mpola bajja batambula. Efirimu egenda maaso. Bajja batambula. Muwala atudde wano tayagaladde akatako mukoonako. Tayagaladde akatako mukoonako. Bano baabano nga bayitawo kumba omu yeetegereza genda okwetegereza embooko kifaalu. Katonda olumu abatonda abamu abakutogedde kuba ate bwentunula kuba nkyame mubuuzeeko ng'atudde ku kkubo alinda alina gw'alinda naye yanyumye nnyo alimba. Owaaye baaba sooka oyimirire ijja kiki yidda kiki aye bino bisaana mu bwakwetegereza ido oboyini kiki kino kyendabye bwe sikisemberera mba nkoze bubi. Okimanyi omuwala anyirira ng'ekyomuggulu. Olengera omuwala atalina wadde we yakyama oyagala kukola ki? Bagenze kusuubula mmwanyi. Ebiseera ebisinga mu bulamu kyetuva tulema okutuuka ku ebyo ebiruubirirwa byaffe lwakubanga wakati mu kkubo mu kunoonya ebyo bye twagala ate mu kkubo mubaamu ebitiyuggula. Omuntu n'ava ewaka ng'agenda kulya katogo ke bw'asanga ebasiika emmamba n'akyama naye nga yavudde eka ng'ayagala katogo nga kayabaze mu bajeti ye ku lw'okuba emmamba emuwunyidde bulungi akyama ku mudaala gw'emmamba. Kaakatunuulira mutaka ng'aweta. Efirimu egenda maaso. Ng'akyama muwala waali ngeri gye baalina okuba bagenda bonono ng'alindako munne ng'agenda munne nga yeeyogerako munne. Yali mu mboozi yeetegereza. Owaaye Rastoni kiki?
Laston abadde akyeyogerako wange niwayi tetulina budde bigambo ina bingi omukazi oli uno omukazi mubalagavu olaba lwe musemberera n'atereza ekiwato. Laston yagala kukyusa kiwato Laston kati ng'agamba omanyi oba ogenda genda jjajoja nenda byakusooka kulaba mukazi ono Laston ng'agamba munagende pulogulaamu y'emmwanyi agikansolinze ng'adda ku muwala gwasanze mu mutuba omuti omunene ogubadde ku kkubo. Omuwala amusanze atudde awo, omukazi no naye atula ku kkubo ng'omudaala, oyo naye aba muzibu. Ono ng'asalawo genda mu mmwanyi ze nga yeeyongerayo mu mmwanyi ze. Kaakati nkubuuza ekyento genda maaso jamiiso mbuulire nayo byenkubuuza onombuulira amazima. Wazira nsonga ndakubuulira bw'amazima naye nnyabo erinnya lyo gwate okunyirira ng'ekyomuggulu malayika muyinza okugamba gwe maama waazo nze Sheira aye okubeera akanya akalungi ako akanya kawooma bulungi kawooma nga dunda. Kati bakuzaalawa oli waawa nkwenzira buzaaliro naye oyitaawo ojja maiso singa mba nenzo kakyogamba bwe nkomawo nga nkunoonya nina kuleka ninkwataawo. Kale era tosobola kubulwa kuba buli kaseera ntuula wano. Kino nkubuuza ogusembayo. Mbuuza kiki? Mbuuza singa mba bwe mba njagadde obe mukazi wange kyangu wamu kuba njagala nkuwase. Omwami ono ali Sirius Laston ayagala mukazi era nsobola okukkiriza munnange gwate omusajja anyirira bw'atyo. Omusajja anyirira nnyo ono yamuga asinza kugaana. Tugenda maaso katulabe gye biggwera bagiyita obunkenke. Mwana isiba ayo kidinga kisawuya kinirira kali waliwo ali mu buloka azikuba wezikyama bwazizza mu ttaka ali ku byabakazi baneesawo yanyerera mwana webeta ki igo oyogera biki kale gwe byoliko okunywa ebibozi byo bye bibi bomimba bona bulungi inzo omukazi gwe nina teryamuwunyamu ngera bw'omanya ebibozi by'abalenzi byakuwakana nze nkusinga omukazi omulungi nze nkusinga omukyala gwali awo ali omukazi alina buli kimu sawuya oniyo tusigala mu Uganda bati nga n'omukazi alimu nguma nafu obuwulu paka nusu balwali inze wabanga mukazi oyo shali gundi simanya asinga gwe gamba obulungi afazali abakazi bivaako oli aliko figa zonna oli wano oli muzanyo gwayogerako mbw alina figa zonna kati osobola kuleka ndi wali wamusinga. Tugenda maaso katulabe gye yegenda maaso. Kaakati muzeeyi eyagenze ku kyemmwanyi yazigenzeeko agenda okudda ngondese muganda wange bannange obedde okyali mu mboozi ndikubanga hano nga tuli aye ndi wano ndi mu bwamboozi ate ogamba ki kintu ndi mu kintu olwokoba otya kati kikimuula tewali buzibu oli otya ssebo atandikidde omuyita muula naye abasajja mubeeremu amagezi osanga otya omukazi anyirira bw'ati gwe n'omukwanirawo nakkiriza era n'olowooza nti buli kimu kiryoke. Omukazi kunyirira ye buli kimu tagaana. Abakazi abanyirira nga beeronda abasuubuzi b'emmwanyi abagenze osuubula emmwanyi lengere baagala okunnyuka n'omukazi limba tujja kulimba enfirimu egenda maaso ojja kunsanga wano eno
nga nkulindidde awo. Lengera omukazi ono kale nja kudda nkunone wayogera ku ky'okumunona atawukayana naye ate mbw'ajja musanga atudde wali. Laba omukazi nzija omukwano guno guzibikira okutegeera kw'obwongo ne weerabira ebigambo ebibuuzo ebibulungi bituufu bandibadde obuuza weeraba. Omuwala ku nnyirira ye asiiba ku muti ono waagenda omusanga omuwala abakazi baba babeegombe babajja waabwe ono yaga ojja kunsanga ano ku mutuba bannaffe nga bakwata kuba okweyongerayo. Omuwala yona atambula bw'atunula abasajja bano abatwala mmwanyi abasuubuzi b'emmwanyi we bagenda abasuubuzi b'emmwanyi bagenda efirimu bagiyita obonkenke era twagala tumanye ku mulundi guno wajja biggwera. Muwala yono ng'atambula yeeyongerayo omuwala ku bubalagavu n'obulungi bw'aliko okubanga ku kyalo kwatambula bw'atunula bwe yeetegereza bali babuliddeyo. Omuwala ng'alabiriza ng'omusuma. Omuwala ono kiki? Buli kimu mugonvu Raston buli kimu kyasabye omuwala kkirizo kimuwa n'obufumbo tagaanye. Omuwala kyatayogedde yeewaabwe awatuufu we bamuzaala kyokka atambula alingiza asoobanga kapa atunulanga akagoogogo alinga muyaaye buyaayi walengera balinga baggwereddeyo n'akyusa yatambula akomawo. Efirimu egenda maaso. Yatambula dda ng'akyuka ng'akomawo ku muti bali we bamusanze anyirira yenna atunula bulungi ng'abawala ab'ebitibwa bamanyi era abawala abalungi abayonjo ng'akomawo bulungi we yadde atudde nga kakkana bulungi nga kakkana ng'atuula. Kati lunaku lwali lwakutaano munnange olunaku lwali lwakutaano omuwulu ayagala okuwasa y'ono naye oba omuwala ono yannimbye kuba nambuuzizza ewaabwe tambuulira yaawe ojja kunsanga wano. Kati ekituufu mpulira njagala muwasa keŋŋende aba mbuulirize then ndabe engeri gye mufuna kuba neetaaga muleete naye ku kiti wali n'aboolezaawa ekituufu obuwulu buntamye in fact obuwulu bunsiiwa obuwulu buluma olwaleero njagala muleete kemaze okutereeza ekyennyumba ekyobuliri kyondabira ddala nkitereezezza yalabira ddala ng'obuliri atereezezza. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Munnange Zakiya Mama Zakiya aba avaka kuida kukoloire wange tolwayo yitawo ale mama tulikuida bana tebaagala kulima babaki temumanyi nti ekulya ku ebimere eva mu kulima. Ekyalo kino kiriko abawala abanyirira bayitirivu naye kati kuliko abaami abatandise okulaba ate abawala abakiri abeeno banyirira nnyo bali balaba eri banyirira era oba oyagala muwala ovaako ku kyalo kyeno n'ogenda ku kyalo ky'ebukaabiro gye bakaabira ebuŋŋaŋaliro munnange baana bange njagala tugende tulime ng'obudde bukyali bwakumakya kuba obudde obw'okumakya ate buba buweweera omuntu oba wakazuuka oba n'amaanyi nti tewali buzibu maama
kungulira. Ekyo kyoyogedde kirungi nnyo maama. Mama nzenda kungulira ku mondi. Ojja kungulira ku. Kaakati bavye ddala ewaka nga bateesezza bulungi. Kuba luli abaana bano bayombanga nnyo emmere bafumbanga nnyo yabaki njagala olabe ekyokulya buli omu kyayagala okulya maama akkiririzaawo. Obumu ku bukodyo obukuumira abazadde okumpi n'abaana baabwe kwe kubanga mukkaanya naye omwana buli w'omulaba ng'oli mukambwe ku lw'okuba abazadde mumuyina kambuwalira nnyo abaana basobole okubatya. Emirembe egyo gyaggwawo olwaleero omwana asobola okukola kyoyagala nga buli kimu kikola mu ngeri yakwagalana. Kati munnange waliwo agenda okuwasa ng'akwata Subaru nga yeeyongerayo akutte Subaru yeeyongeddeyo efirimu egenda maaso. Yakwata Subaru ne yeeyongerayo. Eno tulengera abagenda okulima nga bagenda okulima. Efirimu yaffe egenda maaso. Munnange ogenda okudda eno ojjukira lunaku lwakutaano waliwo abava ku masigiti. Yeno swala. Bava ku masigiti. Aya abandi tibaidi begemya mirimu. Ayo wali begemya mirimu. Eswala yona tiyenda waire ndala ko kubita ku. Bajja buli omu alabula munne oba agenda maaso n'okutangaza munne. Omanyi obulamu bw'omusiraamu yonna eswala kintu kikulu kuba byebimu ku bintu emu ku mpagi y'obusiraamu esookerwako. Omuntu waliba tosobola kutoola zaka nga tosobola kukola hijja tosobola kusaddaaka afadhali eswala ofuba okugiyimirizaawo kuba kyekintu ekiteetaagisa ssente. Munnange ogenda okudda ku muti omuwala waali. Basajja mmwe tuyiga okubeeramu amagezi. Omukazi n'omusanga ku muti nga waatudde nagaawo n'obonjagala wendi. Omukulu ng'ayingizawo Pajero Subaru aleese Subaru anonye mukazi n'asooka paakinga tiyindikeeta tanajjako. Yasanyukanye essanyu limuli bubi. Yasanyuka olusanyuka. Nsanyuse nnyo bannange akafuba kampeerezze. Wala yembaire ndowooza nti ekyo mbadde manyi wannimba naye mwana gwenkulabe toyinaamu wadde kaswiki k'okulimba kubanga wennakuleka wenkusanze ate mwattu weeyongedde kunyirira. Eno waliwo abasiraamu lunaku nga bw'omanyi olw'ejjuma olwo. Jjuma kintu kikulu nnyo nnyo. Kati tugenderewo kuba leero sirina mboozi yakuleka mabega. Yamugaa tugenderewo leero sirina mboozi ekuleka mabega. Omuwala ng'alinga atasituka. Ono bw'atereeza Subaru. Ono ng'atereeza Subaru. Aye munaija jatuje. Ija munango ombebe ku ijo ombebe. Oyenda byakubeba. Ayo mukwano nina mpya ndakubeba. Nze nkwisobora. Ndakubeba bwabu bebe. Nze ndakubeba. Aye kandi die nkubebe. Owulira omukwano gundi bwa kiwato. Olwakwata mu ngalo z'omukazi. Omuwala alimu amasanyalaze ne gayingira omulenzi teyagalaba teyagawulira. Mukazi bamuwasizza omulenzi awasa kiki kyatwala. Mukazi kigwosanga mu muti mb'omuwasa bavubuka mmwe mulekera ebintu by'okwesiruwaza. Omukazi bamuwasa waabwe waka mujja kulonda ebyetere mu kkubo. Tulengera abasiraamu bakyamye ku muzikiti ogenda maaso okuleka kandi basaba mu kaseera kano ate bo bannaffe abaakedde mu nnimiro tubalaba
bano bo bagamba baagala kuleikani bakola ki bafumbirwa waliwo ava okuwasa awasiza mu muti atwala emaali waliwo abaana ab'obuwala wano ku kyalo bo tebannafuna basajja oli agamba ayagala musajja mugagga enfirimu egenda mu maaso enfirimu egenda maaso waliwo ajja ajja yeetambulira tuyinza okiyita okaada waliwo ava mu busuubuzi aleese emaali ku kyalo ye mwana mulenzi Mr. VX efirimu bagiyita obunkenke is another production beyond tugenda maaso Lanisa film production abasangibwa ewa Bulanga waliwo aleeta omukazi waliwo aleeta omukazi ono ye agenda okwetegereza ava mu wakajambo oli nno ku gaali aliko omu ye atwala kyokka ono yamukubira jambo ng'amulengera ku gaali aliko omu kitegeeza ki enfirimu egenda mu maaso amanyi atwala yatuusiza wano ng'atuusaka tugenda maaso enfirimu egenda maaso munange olundaku olwaddako abaana bano abawala bagenda maaso kyebaliko kyaku longoosa mirimu gy'abakyala nga bw'ogimanyi baba balina okugenda maaso okuba nti bakola ki bakola ebyobuvunaanyizibwa ewaka abaasa enkubaasa abawaata bawaata abawaata bagenda maaso bawaata maama ali kyakuyubuluza ndagala okulabikira ddala nti abaana abayigiriza bulungi maama yenna ekintu kyeyandibadde akola kyekyo nti kuyigiriza baana batuuke mu bufumbo bwabwe embeera ereme kulaikani ebakaluubiriza katulabe gye biggwera waliwo yali ajja atambula mpola ajja atambula mpola yatambula mpola bano bali mirimu firimu bagiyita obunkenke Mama Sakira kodi Mama Zakiya gy'oli munnange kale nyabo wena gye bali batyeno muli mutya wano webala ekuuma wano muzeeyi webala ekuuma agagala ako bali awo mbakumye bamukwano nnyo jjukira bonna bazadde kale banyabo bagende maaso bamubuuzaako webala ekuuma wano era alabye ddala abaana bobuwala bye biseera ebyomaaso ebitangaavu kuba be bamaama b'enkya
kati bamama b'enkya bava leero nga batendekebwa naye bamaama ab'enkya abamu ab'ennaku zino bamugamba omutendeka tayagalira ddala talina kyayagala kukola bamugamba kola kino abuukabuuka nekirabika nti abaana b'obuwala batabuse nnyo ensangi zino efirimu yaffe eno tukyali ku kitundu kyayo ekisooka yagali kwokya ku kyalo kuno saawa eno kati kumbe Stone yafunye omu ono aleese lugambo Laston yawasizza kiriwo kyekyo ekyo ne bamusanyukira Laston yawa bano baawulira ennaku eggulire erikuba mu nsikya ne lidda mu kiwato wangi buli omu aliwuliranga ssasi oba ekikompola abawala omuwala wabanga ali ku kyalo ne wabaawo omukasajja n'awasa ku kyalo ekirala omuwala ye alabanga aba bamuyisizaamu amaaso tigaali nkukuni yawasizza omukazi omulungi kuna buyuni jjuke olu naye alina abaana abawala enviiri digwako omukazi gwe bawasiza enviiri zigwa eri omumifu omukazi omubiri gwalina ogamba wa muggulu omwana yaleese lugambo ye omwana yatujogere baba abaana abaifu abakuno naye bananga omuvubuka oyo yeyisizza bubi nga tulabiridde baana tubalabiridde baana tubasomeseza tubabuuliridde abaana buli kimu balungi bwe bati abaana ne bajja babalekawo omwana najja awasa eri omwana wagundi oyo yatukoze bubi ogwo mukisa bo nga abazadde bawulira si bulungi yegala ekyo bali batidde abadde ayasa enkwembazi n'agikanyuga nandyere nibikahume omusajja bw'aba ku kyalo n'agyalekawo abawala abanyirira n'agenda n'awasa ku kyalo ekirala mmwe ab'oku kyalo okwo aba abavumye koze kyankubye ekyo ekivumo kiba kinene ono kyabadde azze okuwulira munne munne waabwe abakoze bubi oyingizibwe mwoyo omukalamu leka kumusembe ino ife abaana baife bali ku kyalo kuno nze kinumye era Laston yayenda oyo waagala eyo olikoba oti bweyogala iwe tolingira ku baana baabo onugu nekugema nga kibafuna basaada ate nagemwa nti enugu boona balida kufuna abaibwe mwoyo wo ayikirizenga ogwa n'omukisa gwani bwa Laston baasale babe nga bakkiriza bwe bati siwakyali kyokukola ekyaze Laston yasazeewo bw'atyo tumuleke agende maaso ne mwoyo we kyayagala kaakano oluvannyuma tugenda maaso njagala olabe kaatulabe bya Laston gye biggwera kakano oluvannyuma waliwo agenda maaso ali ku mirimu wano agenda maaso alina bya kola buli omu ali bize buli omu tulengera ali bize era nga bulijjo enkola bweba kuba babayigiriza nnyo kola olwaleero abasajja tebakyagala ddala kuwasa kati muyina kubanga mukola nnyo bwe muteekolerera abasajja babalekawo tugenda maaso ne firimu yaffe nange tulaba obunkenke twagala tumanye ludaba gye biggwera tugenda maaso waidinga ambu Laston yafunye omukazi kati eggulire eriri ku kyalo Laston yawasizza buli muwala yenna alinga yavumiddwa baana bange mugenda okudibira ku nzija